The newsroom, where untold story is revealed. Omubaka omwami wa Mityana municipality Zake Francis Botebi ayanukudde President Museveni jukira nti yavaayo emabegakaawo bwe bali mu lutuula lwa parliament oboolyawo oluggalawo omwaka ogwokuna. President Museveni yategeeza nti obuvubuka obusajjasajja obulinga Zake obubasumba obusubi tebaddamu bulonda b'Emityana bamuweereze oboolyawo omuntu ategeera. Zake amwanukudde mu bukambwe era n'amutegeeza nti kaakati bwe kuba okukulumya pressure Ebuvanjuba nebugwanjuba ewaka wasigalawo ewasinga. Beyond the newsroom gwe mukutu ogukuleetera ekyo ekisinga katiranga naffe ng'oyita ku noti 771 44 53 ne noti 744 26 41 na bino bikulu tetulanga bafere tetulanga basawo ba kinnansi n'abagwa mu koowa eryo mwebale kutuwagira. Thank you. Otuuse okufa nga pressures ezikuse kubaka abere LC1 tugenda londa wa National Unity Platform. Lwaki Zake alaze obusungu obw'ekika bw'ekiti nze nno naawe era wengenda maaso n'okugamba nti tosubwa. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu ononno agenze maaso n'okubeera nga aleeta obukodyo obupya. Protest vote akaliro ku luno tuli bagenda maaso n'okubeera nga tukawulira. Zambali Blaz Omukasa wona alese timu y'abavubuka 10 wali eri mu Nansana municipality ogenda maaso n'okubeera nga munnange bakola emirimu gy'ekibiina kya National Unity Platform. Atera mu ngeri y'emu musajja mukulu David Lewis Lubongoya ononno naye y'omu atatumidde mwana then kwoteeka ne president deputy president mu Buganda amanyikiddwa nga omubaka Mwanga Kivumbi wali eri mu Butambala waga era agamba nti bwe katalijirya oboolyawo munnange erizaala. Awo wennyini njagala okubeera nga nkusaba n'obwombefu obw'ekika ekyawaggulu video yaffe no gimpere like bw'ogiwa like oba onkoze bulungi kuba ejja kudduka ku misinde mingi. Ate era mu ngeri y'emu njagala ogenda maaso n'okuba nga nkusaba ekintu kimu kyokka gwagenda maaso n'okuba nga otulaba nga gwe mulundi gwo ogusoose muganda wange nkusaba osubscribinga onyige wali eri mu kadduka gye personalize okateeke mu all ofune notification ku mboozi zonna ate ze tugenda maaso n'okuba nga tukuteerayo ku mukutu guno gwe nnyininyini. Wabula njagala osooka okukusabayo kw'eddakiika zino nti ebeemu oba bbiri nkulaga obutambi buno bw'omala olaba obutambi buno tweyongereyo olabe ne tiyagas engeri gy'anyoosemu naye kansooke nkuwe ku butambi buno tubulabeko katini tweyongereyo waawano we tuba tutandikira. Atandikano nkakasa abasinga ndowooza mubadde mwakalabi. N'omusirikale wa poliisi ali kuwaana yinki emundu agikozesanga mu ggabanga akuba omusota. Beni ng'ojjowulira abajjegga bannange temuddusayo gye twava wowe tuli tulyoke tutya okuddayo gye twava wano we tuli bakitaffe we balwanira tutuuke wano we wasa Adrian Rutamaguzi tutuuke. Omusirikale mundu n'odduka okugikozesanga omuggo kyokka nga sipiidi kwogalulira olinganga akuba omusota oluvaawo nga mutujejjembukanira. Akatambi ako bw'oba okalaba nawe baako by'okalowoozaako ate oba olyawo tweyongereyo. Kati wuliriza akatambi kano kaneeno ne kalikola byomanye lwaki mbuleese. Mwana wange tovumanga gavumenti. Nze Museveni ne bwafukaawo ngamba tali nafukaawo. Oyo yenze. That is you. N'abalala njagala bakikoppe. Lwaki oyagala bakikoppe baba afuseewo. Balema bakwata badde kweni TV. Omwana wange bamumusaawa. Abaana wange yali awo nga tabimanyi. Nga lwaki tabimanyi? Lwaki tebakwata ggwe? Otambulira ku Kyagulanyi bakukutte. Omwana wamusindika mu kibuga akunoonyeza obusente muzimbe ettooyi. Ate ali ku Nuupu awagabi babawa ate bamukutte okaka. Kati bannange basawo ne bannyabo tewaliwo kikyamu kuwagira Nuupu. Tewaliwo kikyamu kwogera bikyamu bibadde mu gavumenti. Mubyogere ne at your own risk. Temutukaabira nga tulina okwawula. Kati gwe byogere awe bikyamu. Byogere. Nkyamalayo teri ddagala. Yes. Enguudo ezimu simbi. Kasanisa mukono. Dr. Tiamale. Dr. Tiamale. Badde nkuwadde time oyogere nsikiriza njogere ki. What you're preaching fear.
Yes. Okitegeera. Yes. Which is not right. Yes. That's what we are saying. Nabali mu government bajja kugamba. Tifede tulina buzibu na muntu ajja kuogera. Naye omulenzi ono Dr. Tiamari munansonyiwa okuba nga muleeta wano koza abantu ab'ekikula nga kino muyomba nnyo naddala nga mbaleese ne mumbuuza lwaki otuleetedde akasajja ako ebigambo ne biba bingi. Naye the way you're preaching that gospel of instilling fear in people, remember nti obajjukira waliwo kaakaseera bwe kajja okutuuka nga naawe oli victim ku mbeera y'emu. Bw'obanga gwe tosobodde baako banno boolwanirira nakwogera ebyo ebibanyigiriza naawe bwe kirituuka mu nju yo mpaawo n'omu ali kukaabirako. Mu kaseera nga bannayuganda bakaaba tetulina malagala mu ddwaliro ng'eddwaliro lye luba bawaddeyo ssente tebalaba ki kye zikoze. Omulamuzi Mulyagonjo we bamutwalira keesi yo ng'agamba bannange lwaki tubasubmitting a petition bamubuuza okyogerako ekyo yagamba naye bwe yafiirwa bbaawe emulago yavaayo n'abyogerako nga mpaawo n'omuwa mukasi oba amusabye kubanga abyogerako lwaki kyali kimaze otuuka mu famire ye. Bw'otunuulira story n'enfa ya Cedric bannayuganda bonna bandibadde bali mu kukungubaga naye nnamba ey'abannayuganda abamu baselebratinze lwaki nti kubanga gw'ofudde oba ofiiriddwa omwanawo ne bannayuganda bameka abafudde olw'okubanga amalagala mu malwaliro tegaliyo era ng'obujjanjabi butini nnyo bwakkekwa. Kaakati gwe bw'ovaayo oli n'ayogera ku nsonga bwe zityo n'omugamba nti akola nsobi era omuteekamu ennyo okutya. Kale ekyamazima amatuufu mu njogera entuufu ekyo kye tuyinza okuyita okubeera omwewuso oba kye tuyinza okuyita obwewusa obw'ekika ekyawaggulu. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu yategeezezza nti ebirala byonna tubikole naye ye omusajja tumumukwase. Wuliriza. Mukwase namukadde Museveni bano abalamu bankwatire bulungi munampulira munkwase namukadde ebirala mubindekere. Olunaku olwaleero His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu wali eri mu maka ge agenze maaso n'okubeera nga olunaku olwaleero akyaza mu UPC mutabani we yali omukulembeze w'eggwanga lino Milton Obote amanyikiddwa nga Jimmy Akena. Jimmy ono Akena akyaliddeko His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu okusinziira ku bigambo bya President byawandiisa ku mikutu egy'enjawulo ategeezezza nti bingi bye boogeddeko omuli okulwanirira eggwanga lya Uganda n'okuddamu okulaba akamwenyumwenyu ku bannayuganda era ng'agamba bakukolera wamu okulaba ng'oboolyawo bannayuganda batuuka ku kyengera oboolyawo mu nsonga ezo nno nga bwagenze maaso n'ozoogerako. Omwakazi ake Francis Butebi ayanuukudde Mwami Museveni ebigambo byamwogeddeko mu wiiki eno nga tugikuba amabega. Museveni yayogedde dda n'agamba nti Emityana wali akasajjasajja kati njagala mulage nti tuli basajja tuli busajjasajja. Era wano Emityana wonna Museveni tagenda kukwasaamu twagala buli wamu tuwangulewo newewango obwakyamani bugenda ku luzzi bulina kuba bwa NUP naki Museveni atidde Emityana olw'okuba twamukuba mu kalulu k'abaki k'abavubuka ate twakomaawo era twagala kubategeeza eno message njagala egende box 001 entebe mu ntebe nti Museveni oli mu bukyamu ene Emityana twakugoba ne mu Uganda yonna twamukola ki kati njagala mutegeeza nti ekirwadde kigenda okutwala Museveni kigenda kuba eno Mityana. Zake Francis Butebi agamba nti bwe kuba kugenda kwa mwami Museveni nga bwe kiri nti Luweero ye yamuleeta ne Mityana bwegenda okubeera oba sparking area egenda okusiguukulula omwami ono oba oliawo emutwale. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu mu bigambo byagamba nti tetuli bakulwanira bifo nagenda maaso nakubeera nga twekkusa mbuto zaffe ffekka wawula ebimu ku ebyo ebiruubirirwa bye by'okubeera n'abakulembeze abalwanirira okukyusa eggwanga lyabwe n'okuliteeka mu mbeera eyeegombesa buli sekinnoomu. Wuliriza. Banange kye tuliko bino si byakulondamu nti tulonda omuntu tumusindike naye alyeko naye afune ku bwami naye afune ku bukungu. No, tuli mu kuzimba gavumenti, tuli mu kuzimba bukulembeze.
bwe navaayo neneesimbayo okubwa MP tebyali byakufuuka MP nti nange bampiteko honorable nange nsibe ku ttaayi. No, twali tugezaako to spark a generation. Twali tugezaako okukuma akaliro, akaliro ako kakwate ng'oluyiira. Mwe abavubuka abali wano mwagala nnyo hip hop, bangi mwagala nnyo Tupac. Tupac ndowooza ye muniga akyasinze mu generation zonna. Ne Tupac yabagamba, I am not sure that I can change the world, but I am sure that I can spark the brain that will change the world. Yekibagamba nange ekiddamu nti siri sure nti nze ngenda okukyusa ensi, naye ndi sure nti nsobola okukuma akaliro akagenda okukyusa ensi. Ke kakaliro ke tuli mu kukuma, ke kakaliro ke tuli mu kuwujja. So njagala okubasaba nate mwe abali wano n'abo abatulaba eyo baganda bange mwenyigire mu bukulembeze, muletewo energy ey'enkyukakyuka. His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu agamba nti mwenyigire mu bukulembeze basobole okubeera nga oba oliawo tuleetawo amaanyi ag'enkyukakyuka. Mu bigambo bye agamba nti oba oliawo yandibadde omusajja watwalina mu mubali gwe naye akozesa neyewula ku bigambo bya Tupac byagenda maaso n'okubeera ng'akozesa nti ayinza obutasobola kukyusa nsi ne wabula ayinza okubeera akakalira akasobola okukyusa obwongo bw'abantu ne bakyusa ensi. The same story nti Kyagulanyi ayinza okuba nga tagenda asobola oba oliawo kukyusa leero oba okuggyako Museveni leero, naye ate asobola okubeera nga ye muntu agenda okyusa mentality y'Abannayuganda basobole okwekyawa baggyeko gavumenti eno gye balaba nga bakooye oba gye balaba ng'etaasoboka oba oliawo okuvaako. Bino nno ebigambo bino wano byagenze maaso n'okubaga byogerwa Zambali Blasio Mukasa naye Blasio Mukasa ono bakumye abavubuka abawerera ddala olukumi lulamba okugenda maaso n'okubanga bakola emirimu gy'ekibiina. Kambi kuwe nabyo birabe. Kunga Kyagulanyi kunga. Mwenna abatulaba olunaku olwaleero tutongozezza akalulu k'abavubuka mu Nansana municipality. Abavubuka 9 ku buli kyalo nga balina one umbrella era kyetutongoza olunaku olwaleero. Tukuŋŋaanyiza abavubuka 1,117 be bavubuka mu byalo 103 ebikola Nansana municipality kyetutongozezza olunaku olwaleero. Kunga Nansana kunga. Kunga Kyagulanyi kunga. Kunga Zambali kunga. Zambali nga kwotadde ne muganda wange Sserunkuuma Muliga bannange bagenze maaso n'okubeera nga oba oliawo bakuŋŋaanya abavubuka bali eyo mu 1,000 n'abagwamu okubeera nga ate beetaba butereevu nnyo mu activities ezigenda okugenda maaso n'okuba nga zikolebwako ez'abavubuka. Zambali ndowooza ababadde bamwebuuza we yadda kati ku ground agezaako okubeera nga proving a point such that agenda kufuna kaadi y'ekibiina kya National Unity Platform. Bangi bavaayo ne bagamba nti His Excellency Robert Kyagulanyi Ssentamu atuyingiridde n'avuma ab'emipiira era oyo bannange omuntu yalaba ne Bobi Wine n'ebirala ebigambo ne biba bingi. Robert Kyagulanyi Ssentamu yavuddeyo nakilifyinga ku nsonga ezo n'abatategeeza nti nedda bannange ekikulu kiri nti kwe kugenda maaso n'okuba nga ne bino tubiwa ku budde eby'amakulu osinga obudde obumalire ennyo mu mipiira. Uliriza Gyebuvuddeko nali njogera nga ndi fotopoto nembagamba emboozi gye muyina okuba nga munyumya si ya Arsenal ne Man U abalala banfuna bubi. Njagala nnyo ebyemizannyo era nyambadde bwenti kuba bwe nva wano ngenda ku mupiira somewhere. Naye njagala mumanye baganda bange nti kwe okusamba omupiira n'ogufunamu omupiira ogwo okufuuka bizinesi ne gukyusa obulamu bwo ne batalanta esobola okukyusa eggwanga nga ebyobukulembeze biteredde. N'olw'ensonga eyo ekintu ekisinga obukulu mu bulamu bwo kwe kutereeza engeri gy'okulemberwamu n'ebyobugagga by'ensi ebirina okutereeza engeri gye bikwatibwamu. Ebyo byonna bibeerawo bisoboka nga mwenyigidde mu ekyamazima matuufu. Bw'owuliriza statement za Robert Kyagulanyi Ssentamu gwe naazitegeera ng'obwongo bwo busukkulumako okusinga oyinza obitegeera nti bw'otunuulira kati eby'emipiira ne bwe tuba tugambye nti wane Uganda kizibu nnyo sanga ttiimu nga Vipers n'efulumya omusambi e Ugandan made ne bw'eba emutunda wali eri TZ ne bw'eba egenda kumutunda wali Kenya okumutunda $2,000 basiitaana
era kizibu osanga omusambi wano nga bamuwadde signing fee aweza $5,000 eza dola. Kizibu osanga omusambi wa Uganda nga bamutunze eberijja ne bwe baleji ya kusatu nga bulaba Alan Okello baani bonna bagenze ne bafulumako teri gwe baguze sente ziwera yadde miliyoni 10 eza dola. Kyokka nga mu nsi endala ezituliraanye wano ne ku lukalo lw'omwana w'omuddugavu abasajja b'amaanyi nnyo nnyini ddala era ng'ensimbi mpitirivu ze banooga mu by'emizannyo. Lwaki? Ebimu ku ebyo ze facilities ez'ebyemizannyo ezitamala. Ekirala ekibiina ekitwala omupiira n'ebintu ebirala nakyo bye kikola byakyo. Ebirala system tefavoringa era abamanyi n'abalowooza n'ababikubamuko oba oliawo toki basobola okutegeera kiki ekyo kyenjogerako. I once told you nti nali sports journalist before joining this, and what I'm talking about tuba tubimanyi. Kakati yawo wennyini ebyo nno nga mbitadde ku mabbali njagala onzikirize ngende maaso n'okuba nga nkuwa ebigambo bino bya Right Honorable David Lewis Lubongoya. Wakatambi k'omuka wa poliisi n'agamba nti ayagala egaali zonna ez'omu bwikwe zisaanewo. Naye ate nsanyuse bwe ntukise wano ne ndaba nga tulina abafuutu soja abali era mbadde awo wansi nkutemu esimu awo wansi ne ndaba zi formation bafuutu soja nga beesuula bwe bati ne ngamba security eri waggulu nnyo. Abafuutu soja mwebale nnyo okuba solid, mwebale nnyo emirimu gye mukola. Nga bwe ttera okubagamba ffe obwafuutu soja tetubulaga mu byambalo. Bafuutu soja buli ku mutima wali ku lo. So ne bajja ne batwala ebyambalo byaffe tusigala ku nsonga yaffe kubanga ensonga yaffe si just ya byambalo. Bw'onzijako eno bereti oba tonzije nze kyenzikiririzaamu oba kyemanyi. Naye era ne bereti n'ebirala tujja genda mu maaso nga tukola ki? Nga tubyambala nga tubijjako bwe tuba tulaba nga kiri strategically important okubijjako. So tubeebaza bannange, njagala kukubiriza mu abavubuka abali wano. Ensonga yange enkulu olunaku lwaleero tubadde tubagamba ebbanga lyonna nti bw'otalonda bw'otwenyigira, first of all omusajja omu yagamba nti when you do not participate in politics you do not complain when you are led by fools. Bw'oba nga tovuddeyo kwenyigira mu byabufuzi oba ebyobukulembeze oli omusirusiru bw'avaayo ye ne yeesimbawo abantu ne bamulonda ate ekyatodayo complaininga ti lwaki ebintu tebitambula bulungi so nga tewavaayo kwesimbawo. Mwe muli wano muli bagezi abavubuka naye ekijja kitya nti ogenda kwesanga wali ng'aba NRM kubanga babawa akasente bakola ki bagenze ne babanominatinga. Ebigambo ebyo ebya David Lewis Lubongoya yabadde biwanvuko naye ndowooza oba oliawo buli omu wabifunyeemuko. Poliisi yagezezzaako okugenda maaso n'okubeera ng'ekyankalanya enteekateeka zino era bwe bitu byabadde mu bitundu ebimu nga Jinja North tiyagaasi yavuze era nno abamu bavuddewo bagakaaba. I was launching our umbrellas and then you launched that thing at your office. It is okay, thank you. Yes. Let's now. Allow us move. Is it possible? Is it okay? No, let us find again. Now you move back at where you are. Okay, thank you. Thank you. Thank you. I don't accept this. No, I don't accept this. I not accept this. I don't want any procession. Who gave you procession? Which procession? No. What is this? We are going to the what is this? What is this? No, let's go back. Okay, you're saying what? We stay in this town with you. You are our brother. You should come to us. We are also like you. Why does Adam do it? No,
Let's talk about it. And we have launched it officially. All the youth are aware now what is happening all over the country. So it is not like it used to be. All of us thought this used to be NRM campaign, but now the youth are aware. We have sensitized them and we have told them that this is a campaign. I mean, this is election that every party has to participate. But before it was only NRM. Habana, go muliro bakumye mungi anyo nyini dala. I think azikiriza kankuweko ku bigambo bino bitini nnye bya Honorable Mwanga Kivumbi. The platform ekuze. Nga tugenda mukalulu akagwa twayitwegayirira abatwesimbirawo ku ticket. Ngabamu n'okutya bakola ki? Nga baga nti senga nesimba ne bagisazaamu. Era abamu ne batesimbawo. Nolwekyo abo abaagibeererawo ako mu kaseera tubeebaza. Tubakole ki? Nene abaze kati nga vibe ekutteyo ng'ekintu ky'amaanyi nammwe mwebale. Naddala National Unity Platform kibiina ky'abavubuka. Kye kibiina ekisingamu abavubuka abaki Presidenti waffe agenda kweza myaka 45. Gwavuganya naye General Museveni agenda kweza 85. Mugambye kiki? Ayina kirana mumuki mumunana jokka. N'olwekyo sisuubira mu Uganda muvubuka nga ddala omutwe gukola bulungi asobola kutambula na musajja wa myaka 80. Era National Unity Platform is a party of choice for the youth. Buli muvubuka wali ateekeddwa kubanga ali mu kisinde kyaki kya People Power kya National Unity Platform. Twebaza nnyo Oweekitiibwa Kyagulanyi Ssentamu President waffe. Mu mbeera ey'omuyaga nga Museveni Jeno ali mu kugulaagula ebibiina abisubulanga omulengo gw'ensenene alemeddewo National Unity Platform kyekibiina kati ekikulembedde ebyobufuzi ebyenkyukakyuka mu Uganda. Ebigambo ebyo biri mu lulimi Luganda lwe tutegeera obulungi tisijja kwetaaga kubanga mbita mu muzikirize mbasibulire wano tusinkane nga Mungu akiriza yenze Deni BTN Media Beyond the Newsroom ensonga semasongo mukutu ku mukutu simakutu wezituukira ne tuzisosotola nogera maaso nozifuna naye nga mmaliriza ekitongole ky'amasannyalaze UEDCL simanya byebyo oba bye bituufu tukoyi tujjako amasannyalaze tukoyi omuntu okuteekako siringi omutwalo gumu n'ekitundu ne mumuwa units 16 oba 14 tubikoyi kati unity ya siringi 10 kyokka n'amasannyalaze gamwe tegabeerako ne gagenda mu maaso n'okuvaako mu kasalemu kano ekyo ekitongole kyammwe ekyo simanya bikoze birya bakiyitaani kankinoonye n'okinoonya wano UD oba ECL simanyi nakumanya UEDCL banange mutuyambe tukoye Uganda Electricity Distribution Company Limited. Anyway, muzikirize mbate tusinkane nga Mungu akiriza. Beyond the Newsroom, where untold story is revealed.